Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. Thank you very much, comrades. You may kindly take your seats. Wow, today is a very inspiring day. It's a very motivating day, ladies and gentlemen. I want to request kindly, Comrade Flavia, that you allow me to speak when I'm standing beside the newly, not that you go away, but just to be accompanied by the newly unveiled Secretariat Management Team. Comrade Waiswa, Comrade Doctor, and all the comrades that have been unveiled today. Please. Wameli, Aisha. I think Timmy has to stand right in front there. Let me kindly ask Timina to stand here. Ladies and gentlemen, this strong, beautiful woman is called Timina. And she represents a big, big constituency of our brothers and sisters who are deaf. Ladies and gentlemen, before I say anything, allow me in a very special way to congratulate our comrade and brother, now real Mr. Joel Senyonyi. I say now he's a real Mr. because he has a Mrs. by his side. That was a very, very noble move. And Joel, we know you're watching us. We are very proud of you. We welcome your beautiful bride, and we know that you've already gotten her a new beret. Yeah, I also want to send our condolences to our comrade Benjamin Katana, the head of our legal team. He's unveiled today, but again he's not around with us because he lost a brother. We stand with you, comrade, and we know God will see you through. Maybe, although he was not unveiled, but this young man is a very interesting person. If you will allow me to introduce him and maybe to have him stand by our side. This brother is called Tamale Mirundi Jr. Come on, bro. Jangu tuchukube nga tuli wamu nga generation empya. Ladies and gentlemen, this is our brother and son as well, our comrade in the struggle. He's a son to a noble media personality, Joseph Tamale Mirundi. But he believes in change, not just in word, but in action. Welcome, my brother, and zikirizangu tikiri ngule. Our power! Today, ladies and gentlemen, my communication is not going to be long. I just want to, in a big way, welcome the new unveiled comrades and to charge them. Friends, I welcome you to this very, very momentous, that's the word, momentous, whatever the word is. I welcome you to this responsibility. We've been overwhelmed by the work we've been doing. Many people are calling either me or the executive secretary or the few comrades that we work with, asking many questions. And ladies and gentlemen, today we are introducing to you yet another batch of fellow leaders as we will be unveiling in the coming days. We request you to reach out to them, connect with them, so that I am not overwhelmed by this work. Banji mbade mutukako from different areas, the women,
the upcountry people, people with legal challenges, medical challenges, and I'm honored to say that now we have taken another step towards the solution. Friends, we are doing all this in preparation for an election. We've been telling you about Mission 2021. We are still on that mission. We told you that we want to unseat Museveni, to remove President Museveni and his government of national shame. And this that we are doing is yet another step towards that. We are preparing for the election like we promised. And again, I want to reiterate the words that I and many other leaders have said, that we are going for a real election, not a scientific election. I repeat, we are going for a real election, not what they call a scientific election, because there is no scientific election in the world. While we stand here, in Malawi, they've already liberated themselves peacefully. And I want to congratulate the people of Malawi. They just had an election, even with these COVID challenges. And not just Malawi, but many other countries are having their elections, not next year, this year. That means that no challenge can stop people from getting the freedom and liberty that they want. We've had Mr. Byabakama and his crew working on the orders of Museveni, and we continue to tell them that we are not going to go by your thoughts. We are not going to go by your illegal plans. We are following the law. Thirdly, ladies and gentlemen, we want to call upon Ugandans to charge themselves for what we are going to. We've taken 3 years sensitizing you guys, but now it's time for everybody to get up. For those that are going to stand for elective positions, please contact us, especially those that intend to run under people power. And for the citizens, please also get charged, because Uganda doesn't need only politicians, but the population as well. It has been said by Comrade Masewa Lukamba, the head of the Election Management Committee, and I want to reiterate her words, that we are calling upon all leaders that intend to run on the people power ticket. Kindly reach us, let's connect. We've had this challenge, we've had voices from the electorate that there are so many people that intend to run on the people power card. And yes, you also know that in very many constituencies, you'll find more than 5 or even more candidates who intend to run on the people power card. Friends, just like we're doing it with the presidential race, we can only beat the dictatorship when we stand together. And we cannot come together unless if we are organized. So, just like we're doing it at the presidential level, to see that we have one candidate battling the Museveni establishment candidate, we want to do the same all the way down, from districts to MPs to councillors, all the way down to LC1. So please make this possible for Uganda. Let us connect, let us agree, because finally it has to be one candidate running on the people power ticket, not 2, not 3 for the same position. So let us make this possible, comrades. Be in touch with the Election Management Committee and make it easy for us, ladies and gentlemen. I also want to reiterate her words that not everybody that has applied to run on the people power ticket is directly endorsed. It is going to be a process, a very transparent process. I also want to, maybe before I leave that point, I want to register my complaint with you, Madam Masewa Lukamba, because you gave me a 75%. Maybe it's a reminder that we have to work harder to secure
the 85 or 90% that we always wanted. Finally, friends, I want to inform the public that we shall soon be unveiling more leaders on different levels. And yes, in the coming days, we are going to unveil our policy and manifesto document. So mu Luganda nsanyuse nnyo okubalaba baganda bange mwenna, njagala okutuusa okuyozaayoza kwange ku lwange ne ku lwa People Power Movement yonna eri muganda waffe era omwogezi waffe Joel Ssenyonyi. Webale tuweesa kitiibwa, webale tulondera omugole omulungi ennyo ate nga mugezi nnyo. Tubayozaayoza mwatuweeseza nnyo ekitiibwa era tukwebaza olw'okuwa ekyokulabirako bavubuka bannaffe abalala abali eyo. Mpozi mukowere erimu njagala okusindika okubagiza kwaffe eri muganda waffe Council Benjamin Katana era ng'oyo yakulembera tiimu yaffe y'abalooya ey'abannamateeka. Tubadde tulina okubeera wano naye leero naye yafiiriddwa mukulu we. Tusaba Mukama akugumye ne famire yonna n'omugenzi Mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa. Mpozi njagala basebo ne bannyabo mu ngeri enjawulo okwaniriza muto waffe era omwana waffe gwe bayita Tamale Mirundi Junior. Omukulu ono ye mutabani wa gwe bayita omukukunavu Joseph Tamale Mirundi. Kati jeyoli ya Joseph, jeyono ya Junior. Twebaza Katonda nti ku mulembe gwaffe guno n'abaana abakyali abatoototo mu myaka nabo bakiraba ng'abakulu. Bo balaba amazima ate tebagoogerako boogezi wabula bagenda mu maaso n'okugasa mu bikolwa byabwe. Sebo tukwaniriza, twebaza Katonda olw'okuggula amaaso ku myaka emito bwe gityo era ne tumusaba akukuumire ku mulamwa oleme kutya mbooko oleme na kuyika malusu ku lwa ssente. Basebo ne bannyabo njagala okwaniriza ttiimu yaffe gye tuva okubanjulira. Eyo ttiimu nno nkulu nnyo basebo ne bannyabo kuba egenda tuwewulira nnyo ku mirimu. Bangi nnyo babadde batubuuza ku nsonga z'abannamateeka ku ngeri gye bayinza okuyambibwa nga balina okusomoozebwa mu mbeera y'amateeka abakwatibwa n'abayisibwa obubi. Ebiseera ebimu nga batuukirira ffe be bamanyiiko naye kaakati mumanyi abatukulembera mu bitongole ebyo be mujja okutuukiriranga. Okugeza ndi musanyufu okuba nti omu ku baganda baffe gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro naye sebo oli sebo tukwaniriza era njagala okwebaza olw'okutwala obuvunaanyizibwa obwo bukulu. People Power bangi beebuuza ffe baani ebigendererwa baffe bye biriwa. Manyi nti buli omu ku ffe bw'omutuukirira asobola okunnyonnyola naye bw'oba onnyonnyodde ne bisigalayo by'okunnyonnyola nga bingi mu bitwale ew'omusajja oyo omusoga gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro akunnyonnyole ebisinga awo. Abantu genda obibannyonnyole babinnyonnyoke. Njagala n'okwaniriza abaganda baffe bonna be tuli nabo mwannyinaffe Aisha Kabanda. Nze n'abantu abamu be tulina wano nabeegombanga nnyo nga mbalabira ku distance. Ngolaba omukazi omugezi ennyo bw'ati n'ogamba Katonda wange omukazi ono lwaki tetukola naye. Katonda naye w'amaanyi katuli wano ffenna. Ndabye muganda waffe Innocent Tegusuula namulabanga nnyo ku TV nga ngamba bino ebigambo by'amagezi lwaki tubikozesa okuggula abantu amaaso naye era nga bwe ngambye Mukama w'amaanyi era kati tuli wano. Byonna ebigambo ebirungi Katonda bye yakuteka mu kamwa bikozese okuggula bannayuganda amaaso kuba oba oli awo kyekyo eky'amaanyi kye tusobola okukolera Katonda n'okukolera eggwanga lyaffe mu biseera byaffe eby'obulamu. Kati mbeebaza nnyo baganda bange era mbasindika eri abantu nammwe mubawagale because iron sharpens iron. Mubawagale bannayuganda nammwe bannayuganda abali eyo mubaanirize bakulembeze bannaffe bano temulinda nze mubaanirize ate nabo bwe banatuuka eyo nabo ojja bajja babuusa nammwe mubuusa abalala bwetyo bwe tujja ogenda maaso okununula eggwanga lyaffe basebo ne bannyabo. Kaakati bino byonna tubikolera ki? Tetutegekera mbaga, tetutegekera pate basebo ne bannyabo, tetutegekera show.
tutegekera kalulu ka 2021 kuba ke tugendamu ate tugenda mu kalulu akaalaali si akoolwali. Nkidamu nti akalulu ke tugendamu mu 2021 si kano akabya bakama ne banne ke boogerako akoolwali. Tugenda mu kalulu akaalaali akawandiikibwa mu mateeka. Era bannayuganda bali eyo tubategeeza nti okulonda okw'amazima n'obwenkanya Museveni si agenda okubawa, byabakama si agenda okubawa, kooti si agenda okubawa oba parliament, yemmwe mugenda okwewa okulonda kuno. Museveni yatyadda abantu, ensonga lwaki yatugaana okujja yadde obbayimbiramu, ensonga lwaki yatulemesa okujja obbeebuuzaako byetwagala obbakolera, naye kyatasobola kulemesa bwe buyinza bwammwe, ensonga lwaki okulonda kugenda kubeerayo. Museveni njagala bibategeeza bino era mubikwate bukusu nti atya okusawo state of emergency kuba amateeka gaffe gategeeza nti ava ku bwa president. Yensonga lwaki bataddewo okulonda mu mbeera yonna enenzibu. Kaakati bw'abagambye okulonda kubeerewo, basi tusimbule, naffe tusimbudde. Naye nga twagala omutegeeza ne byabakama we nti ffe okulonda kwe tugendamu kwalaali. Bannayuganda temukkiriza badongowaza mbu abakuumira waka mbu tayagala abantu abeesimbyewo babatuukeko kubanga alumirirwa mmwe. Singa yali abalumirirwa, singa emmere gye baasololeza biliyoni ne biliyoni yabatuukako. Singa yali abalumirirwa, singa ssente zonna ezeeweereddwa enkumu n'enkumu zadda mu malwaliro kubanga tulwanyisa bulwadde naye abulwanyisa mmundu. Kale no twagala obbategeeza nti mwebeereremu, mugule amaaso gammwe mulabe nti wakati mu kugaana ziraale essaawa zino mu kikubo waliyo raale, essaawa zino mu tawuni waliyo raale, essaawa zino buli katawuni ka Uganda waliyo raale essaawa zino kubanga raale kitegeeza abantu kuŋŋaana. So temukkiriza basiruwaza. Bano abantu bakoze buli kye bagezaako okulaba nga babalemesa, naye yemmwe last. N'olw'ensonga eyo mukyeteeke buli omu akyeteeke mu mutima titugenda mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya ate nga ffe tugenda okusaawo embeera eyo basebo ne bannyabo. Madamu Mase Walukamba akulira ebyokulonda mu kisinde kyaffe kya People Power yabategeezezza nti ye mu kulaba kwe okulonda tugenda kuwangulira ku bitundu 75. Kitegeeza nze no kinkubye wala kimazeemu n'amaanyi kuba mbadde nsuubira tugenda kuwangulira ku bitundu 85 ba 90. Ekyo kitegeeza nti tukyalina omulimu munene nnyo ogw'okukola basebo ne bannyabo. Nga Bokisa amanyi nti liifu bw'aba kyekubiira nga bwe mulaba akakiiko k'ebyokulonda kati bwe kali gw'ovuganya naye oyinamu kuba knockout. Kati Museveni tuyinamu kuba knockout. Ekitegeeza tulina omulimu gw'amaanyi gw'okukola buli omu gw'otuukako mu kkube enjiri. Buli omu gy'oli basebo ne bannyabo oli coordinator. Buli omu gy'oli oli campaign manager. Campaign mugitandikirewo. Mubunyise enjiri banaagenda okusumula bino ebya nomination nga tuli wala nga bwe tubadde ewala. Njagala just kuttaanya basebo ne bannyabo okuyita oba omulanga gw'akakiiko akakulira ensonga z'okulonda mu kisinde kyaffe nti mwenna abateekateeka okwesimbawo ku kisinde kya People Power mututuukirire basebo ne bannyabo. Tufunye okusoomoozebwa kungi n'ebibuuzo bingi ebiva mu batuuze mu bannayuganda nga beebuuza abaaye nga bakandidate ba People Power tulina bangi nnyo mu kifo kimu. Ekyo abalonzi si bagenda okittaanya mulimu gwaffe ng'abakulembeze okuddamu ekibuuzo ekyo. Era ye kaweefube gwe tuliko basebo ne bannyabo. Tetugenda kubeera n'abakandidate ba People Power 3 oba 4. Ekyo twakiteesa kuviira ddala ku pulezidenti paka wansi awasembayo. Nkiddamu kuva ku pulezidenti paka ku LC1. Nebaza tiimu yaffe eyampanzeeko eddusu okugenda okuvuganya Museveni. Era njagala basaba abaganda bange mwenna abali eyo abagenda okwesimbawo mututuukirire ng'abakulembeze
tugonjole ensonga eno tugende okudda mu bantu nga tussa kimu kubanga ebibuuka tebiraganye bikubagana empawa. Tulina obuwagizi bungi nnyo naye ate tusobola obboonoona bwe tubanga tubuzanyiddemu, bwe tubanga tetukwataganye. Ate ekyo kijja nakuwa abantu ekifaananyi ekikyamu kubanga abantu bazze bayimusa amaloboozi nti wayinza n'okubaayo abo abakozesebwa nakyemalira okugotaanya embeera eno. Kale eno basebo ne bannyabo nga tukyalinayo akadde, ensonga eyo tugigonjoole nkibasabye. Ekisembayo njagala obategeeza nti mu nnaku ezijja tujja kwongera okubanjulira abakulembeze bannaffe ku mitendera egy'enjawulo, era mu nnaku ezijja ezitali zawala tujja banjulira bye tuteekateeka okubakolera nga mutulonze okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino kye bayita manifesto. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. We thank you so much, the principal, for that. And thank you very much, Comrade Flavia. I'm very glad that a question about the diaspora and prisons has been asked, because I had it in my notes and it's one of the things I was supposed to talk about, but unfortunately I forgot. Ladies and gentlemen, we all know that court ruled that Ugandans in the diaspora and in prisons that are eligible to cast their vote should cast their vote. But we also know that President Museveni fears people in the diaspora. He fears Ugandans in the prisons. In fact, he fears all Ugandans. So any opportunity that he gets to block Ugandans from casting their vote, he will. That explains why Mr. Byabakama has not been committal on this court ruling. I want to encourage the people in the diaspora to always remember that a court ruling alone is not enough to guarantee them their right. Many court rulings in Uganda have been disrespected, and we have no guarantee that Mr. Byabakama is going to respect this court ruling. The nation is looking at him and waiting to see. Yes, we were asked what we intend to do if the Electoral Commission insists that this is a scientific election. Friends, there's nothing scientific about this election. Nothing at all. Let us not woodwink Ugandans with that word. That is just a word. Scientific is just a word. Because according to the roadmap that I saw, people are actually going to physically go and cast their vote. That means coming out. That means exposing themselves like it has been. So there's nothing scientific about this election. Our law is very clear. It provides options. And yes, we are going to follow the law. The reason why we have always defied President Museveni's illegal and immoral directives is because they have no basis on the law. And that is why we are still walking free. So to all Ugandans, do not be woodwinked. There is nothing like a scientific election. Take an example of Malawi. They just had their elections. So what we are going for is a real election, I repeat, and not a scientific election. Yeah, we were asked about what happened to the consultations. I wonder if I need to answer that question, because we all saw what happened. We wrote to the Electoral Commission that was posing as neutral, but they did not put their feet down as a commission that is mandated with organizing a free and fair election, and that was the first hole that was punched in their, credibility. We continue to put eyes on them and to watch them. I thank you, and I want to request
our ES, and maybe I want to first request our ES, and finally we'll have our deputy to assist me attempt these questions. Yes, come. Yeah, just like we found our way when they blocked us from carrying out the consultations, we have always had our way. We've been always moving in a rubber-dub style. And yes, we continue to find our way about the consultations. I did not answer them in Uganda. Bambuze ebibuuzo bingi, nja kuwanukulako ebimu. Okusooka nja kwebaza eyabuuze ekibuuzo kya bannayuganda abali makomera n'abali ebweru w'eggwanga okulonda. Kituufu basebo ne bannyabo mwena mwalaba ng'ekkooti esazeewo n'eragira bannayuganda abali ebweru w'eggwanga n'abali makomera naye nga balina ebisaanizo by'okulonda okukkirizibwa okulonda. Neera ffenna tukimanyi basebo ne bannyabo nti President Museveni atya nnyo bannayuganda abali ebweru wa Uganda kuba ate bo amaaso gaabwe gaguddewo nnyo era galabye ensi ezikulembera obulungi nga bwe zikyuka ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu. So atya nnyo bannayuganda abali ebweru wa Uganda, atya nnyo bannayuganda abali makomera, in fact atya nnyo bannayuganda bonna. Tetumusuubira kukkiriza bannayuganda abo okulonda newankubadde nga amateeka bwe gatyo bwe galagira ne kkooti bwetyo bwe yasazeewo. Nja kibajjukiza nti kkooti eragidde ebintu bingi nnyo okolebwa naye kkooti neteekebwamu kitiibwa. Ngera parliament bwe tetekebwamu kitiibwa, ngera ebitongole bya gavumenti ebirala bwe bitatekebwamu kitiibwa. So njagala obbajjukiza bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali makomera, naddala abo abali mu diaspora, nti mulina okuteekawo embeera, eddembe lyammwe kkooti si egenda oddibawa, parliament si egenda oddibawa, ebikolwa byammwe n'embeera gye muteekawo yegenda obbibawa. So wadde ng'ekkooti yasazeewo bwetyo, temussa mukono, mwebereremu, muteekewo embeera Museveni awuliriza maloboozi galeekaana. Batubuuzizza ki kye tugenda okukola singa akakiiko k'ebyokulonda kalemerako nti okulonda kugenda kubaawo nga tewabadde campaign. Njagala obbategeeza baganda wange, tewaliyo kintu kye bayita scientific election. Tekibangawo. Ono Museveni atya buti bannayuganda. Twamuteekako ekibuli kati atutya. Atya nnyo okugenda mu lwokaano naffe. Ate nga amateeka gagamba tulina okugenda mu lwokaano. N'olw'ensonga eyo nja kwongera obbategeeza nti tugoberere amateeka, kuba amateeka galagira nti wabeerewo campaign, abantu bamanye ki kye bagenda okulonda, si kulonda kutuusa mukolo. N'olw'ensonga eyo tugenda mu campaign za alaali si za lwali nga mwami bw'Abakama bw'agamba. Batubuuziza ku consultation zaffe, tugenda kwebuuza tutya ku bantu okusobola okutuuka ku bye tuluubirira ng'okufuna candidate omu mu buli kifo n'ebifaanana bwe bityo. Basebo ne bannyabo bukyanga batulemesa kugenda kwebuuza ku bantu, tubadde nga tufuna amakubo gaffe ge twebuuliza ku bantu. Era njagala obbategeeza nti tugenze maaso bwetutyo era tujagenda maaso bwetutyo nga tuyita mu makubo gaffe ge tutajja banjulira wano, kubanga tumanyi buli gye tuyita baba bataddeyo emisanvu ne tujja kutuuka ku bantu era tuba consulting. Nja kusaba ssabawandiisi waffe addemu ebibuuzo ebimu ne mumyuka waffe naye addemu ebibuuzo ebirala, oba oli awo tujja kufuna n'abalala abanukula okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. The question about what will we do after going through all the processes and somebody decides to run using our branding material, using our whatever would be the symbols, and speaking in the name of the entire revolution. First of all, everyone has the freedom to run and to stand. But one thing you may not have is the ownership of the patent of what you are not. We have experience in these things, as you know. We've had elections all through, including the by-elections that we've just had.
In Chadondo we had, and that was a symbol. Then we had in Busoga up to Arua. There were people who wanted to run on these very symbols. But guys, I want to tell you, this is a people's movement. When they decide, because they have an objective to achieve, you are not going to stand in their way. And we shall have all the mechanisms to ensure that, one, we inform the world that you are not the one chosen for that particular purpose, though you may be part of us. We shall have all the mechanisms, using our leadership structures, using our formal organs, our spokesperson, to ensure that we inform the people who is the right and the chosen candidate for that particular purpose, although we shall still know that you are part of us as part of the revolution. So there is no jokes around. There will be no dithering when we decide. We shall be deliberate. We shall ensure that we achieve what the revolution believes is its objective in that particular area. And therefore, we shall deliver the candidates that the revolution will have chosen. Thank you, Honorable. Basebo ne banyabo, guno mulimu si mupya gye tuli. Ate buli muntu yeeyagaliza. Naye ekibookesa omusana wano nsonga ya nkyukakyuka ez'omuggundu eziteekwa okujja mu ggwanga lino. Buli omu agenda kuzannya ekitundu kye. Era twagala okibategeeza, buli muntu wa ddembe, ffe ku mulimu gwe tuliko ogw'okusunsula abantu, buli muntu wa ddembe okwesimbawo kuba eryo eddembe olijja mu constitution. N'ekyoyinza obutaba nakyo na ddembe, kwe kwewa obwannannyini kwekyo eky'abantu abalala oba eky'abantu bonna. Bwe kiba kya bonna, obwannannyini buba bwaki? Bwa bonna. Ate bonna babeera n'engeri gye basalawo. Bwe tunaasalawo nti oyo ye candidate, nga bwe twasalawo president, bwe tunaasalawo nti oyo ye member wa parliament, bwe tunaasalawo nti oyo ye councillor, oyo ye LC1, tujja kweyambisa buli kimu kyonna kye tumanyi mu experience yaffe okulaba nti tutegeeza ensi etegeere nti awo revolution weegambye weesonze. Naye bwe tunaamala okusongawo era tujja kweyambisa kyonna ekisoboka okutegeeza newandibadde oli kimu ku ffe, naye ku lw'omulimu ogwo waliwo agenda kutukulembera mu ekyo. Tegerekese bulungi. Therefore kano akakiiko katwalina omukisa guno, foomu yeeno abantu gye mugenda okujjuza ne details ze twagala. Era ekimu tukugambye byoyongerako, all candidates are required to attach a copy of national ID, leadership record, certified copies of academic qualifications where applicable, and any information as may be deemed fit by the people power leadership. Kindly attach results for past elections you have participated in bw'obanga wakola. Ebisigadde tubyagala obijuziza muliwa muno. Criteria eri clear era tugenda kugibawa. Eno process gye tutandise kwe kutandika mwenna okulaga commitment to our struggle. That's why we say express interest. Tewali akukaayanyiza. Kiva mu ggwe n'omanya nti ngenda kukola n'abantu baki balala. Bw'omala expressing ekyo tujja kuwa application ogambe nti ddala okusinziira ku byendabye ate nkyayagala okugenda mu maaso okuba nti nze candidate wammwe. Bwe munajja nga muli 10, 20, oba muva wa oba luddawa, tugenda kujjako omuntu ki omu nga bwe tujje ku bwa president. Ebisigadde Katonda omulungi abatukuumire. We are ready to serve. Thank you all. Tuliyamba engule olutalo nga luwedde, tuliyamba engule tulivimba mu Uganda empya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda, our power, people power. Thank you for your patience and have a good day. Council. Olunaku lwa leero twagala abantu abawulira obuvunaanyizibwa bw'oweereddwa n'engeri gy'owetegeese okubeera ng'obutuukiriza.
ndi musanyufu okutegeeza mwenna abatulaba nti olwaleero mpeereddwa obuvunaanyizibwa amanya gange eze Shamim Malende ndi lawyer wa People Power naye ate olwaleero nyongeddwako obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga ntulira ddala kakiiko akawaggulu akatunula ensonga z'amateeka zonna ezikwata ku Mubaka Kyagulanyi Ssentamu ne People Power Movement yonna. Obuvunaanyizibwa obwo bumpeereddwa nga mukama wange Benjamin Katana bwakulaba nti emisango gyonna egivunaanibwa Omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ne People Power Movement tugirwanyisa okulaba nga tufuna amazima n'obwenkanya situagegende mu maaso. Ekyokubiri okulaba nti abaana baffe bano abadde nga bakwatibwa abastruggles bonna bali bannayuganda bakwatibwa obwemage tubeera nga tubeerawo ku lwabwe okubeera nga tubakiikira kuba ekyo olwedde tubadde tukikola naye ate ekisingira ddala obukulu kwe kuzimba ttiimu y'abannamateeka mu Uganda yonna nga response team okubeera nga abantu baffe bonna baba bafunye obuzibu ne bwoba obufunidde Karamoja nga waliwo olwoyo asobola okukuyamba so obuvunaanyizibwa obwo bwe tutunuulidde kati era bwe tugenda okukwatako. Bannayuganda babadde n'ensonga kati ensonga eno ebaddewo nnyo mu People Power kimanyi toli kakiiko ako naye twagala nayo gyogereko kati nnyo ensonga eno gye boogeddeko olunaku lwaleero ey'okubeera nga mugenda leeta one candidate ku buli sector oba ku buli mutendera amuleetawo candidate omu ekintu kino eno kyekigenda bakosa mwe nga People Power kubanga tulabye abantu bangi nnyo wadde nga babadde tebannaba kujja kwewaayo nga bagenda okujja naye nga ku ground kwe bali so kino ekintu tetugenda laba independence ate nga bava mu People Power. Kyetugamba abantu bonna ekisookera ddala buli ayagala okwesimbawo akkirize nti ero bagiyita People Power maanyi g'abantu so okweyagaliza kubeerawo era nange ndi kontenda ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala district naye tugamba nti buli ayagala okwesimbawo ng'ayitidde ku tiketi y'ekisire kya People Power ajja ateekemu okusaba kwe ateekeko empapula z'obuyigirize bwe aveetingibwe akakiiko kano akaveetinga kalina kukozesa bwerufu era kagenda kukozesa bwerufu okulaba nga kalonda kandidate oyo yennyini omu asaanidde akiikirira aspiration z'abantu ba wansi kana akakiiko tekazze basongera ku muntu nti wuuli wabula kazze gamba nti ono yennyini buli gy'abakolera wansi tomukakasizza yono abalala balekerawo okuteekako obuteesa enkofiira okugamba nti bagenda balwana ekyo kyekazze okukola era tukubiriza abantu bonna abanabazze mu reesi eno nti ne wonoobeera toyiseemu tukkirize tuyimirire emabega w'oyo anaaba akoze eki anaaba alondeddwa processing eri transparent. Tweyanziza nnyo kanso. President Museveni atufuze emyaka 35 ng'akozesa amaanyi g'emmundu naye olwaleero tegakyali maanyi ga mmundu olwaleero tugenda kukozesa maanyi g'abantu maanyi ga Kyagulanyi basebumanya twagala okwebaza Kyagulanyi olw'okuvaayo okununula eggwanga lino twagala okwebaza Mama Nsasagge basebo ne bannyabo Chairman Nyanzi mwenna abatannaba kutunula kuzibula bannange tubasaba mutunule bamama ne bataata mutunule eggwanga linnyikiddwa bamama tuli mu buwambe abazungu batufuga emyaka 7 batufugira ku mmundu President Museveni atufuze emyaka 35 atufugidde ku mmundu kyekiseera yessaawa tuveeyo tuyimirire ku magulu gaffe ate tutambule. Amen. People power. Our power. People power. Mama sasa kana mawuli babetaaga eri ebyabwe tugende nabyo jako libombo kilali direte Mumbeja olunaku lwaleero oli candidate tukimanyi ojja Lubaga South naye olunaku lwaleero tuwulidde ebintu enteekateeka empya ereeteddwa ekisinde kya People Power nti baagala leeta candidate omu ku buli mutendera ate nga constituency eyo gy'olaga yennyini tubadde tuwulirayo bacandidates ab'enjawulo abamu tubadde tetunnabalaba naye nga tuwulira nti waliyo bangi abajjira ku People Power so enteekateeka eno njagala gwe otubuulire ogirowoozaako kinga omuntu. Erinnya lyange nze Nasolo Eugenia omubaka wa Lubaga South 221 enteekateeka ereeteddwa principal waffe n'enkiiko zaatuula nazo okulaba nga basazeewo nti People Power candidate alondebwe mu buli constituency oba mu buli kifo kyonna ekyesimbwako ekyokuvuganya. Enteekateeka ezo nzisanyukidde nnyo kubanga kigenda kusalawo eggoye eri abo bonna ababadde batannaba kumanya nti candidate wa People Power era
agenda okukwata bendera ya people power yaluwa kubanga abambadde enkofiira bangi. Kyamukisa mulungi nti people power ina abawagizi bangi. Naye kyabuvunaanyizibwa abakulembeze baffe okuvaayo ne balaga akutte kaadi ya people power. Ekyo ekintu kirungi nnyo era kiraga obukulembeze obulungamu. Nze nkisanyukidde nnyo. Mumbeja, tutekinga scenario singa kivaayo nga sigwayiseemu onaasobola okubeera emabega w'omuntu yenna bwe banaabeera balonze ennono yabeera ajja tugeze mu constituency. Ekyo sikirinaako buzibu naye nina obukakafu nti okusinziira ku neteekateeka yange mu Lubaga South nze ngenda okukwata bendera ya people power. Nga bwe tugenda nno olina obukakafu nti gwagenda okukwata bendera ya people power. Ndowooza era nkukiriza owa abalonzi bo obubaka obusembayo. Bannalubaga South bannankyukakyuka abantu ba Katonda mwenna abayayanira enkyukakyuka abantu ba Katonda abanyigirizibwa embeera eri mu ggwanga abantu ba Katonda mwenna abaagala Lubaga South efune omubaka ow'ensonga mu parliament. Mbategeeza nti ndi wano kamwokya omukulembeze waffe ow'ekisinde kino ekya people power amaze okutulambika nti agenda kuteekawo omuntu omu bw'ati ng'ate si mulala mu Lubaga South Nasolo Ujiniya akwate bendera ya people power mubeere bagumu. Ngenda kubakiikirira, ngenda kubaweereza, ngenda kubasakira, ngenda kusimbira buli tteeka lyonna enyigiriza munna-Uganda oba munna-Lubaga. Toyanza nnyo Mumbeja. Alright, mbakulisaayo nnyo mu lukiiko olwo era nga mwebale nnyo okutambula nange okuva olukiiko luno gye batandikidde naye nga ensonga enkulu zo kansuubire ziddiddwamu. People Power akakiiko akati bataddewo olunaku nga 2 omwezi ogw'omusanvu lwe lunaku lwe bagenda okutandika okuteekayo foomu zaabwe. Omuntu yenna ayagala okwesimbirawo ku kaadi y'ekisinde kya People Power obwo bwe budde bwolina okugiramu waneeno ku kitebe ky'ekisinde kamwokya ofune